basweet abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256. Leero nzize naki? Leero nzize ne styles z'okwezina ezisala omugejjo. Omukyala ali eyo ng'obonaabona n'omugejjo akina olubuto lwayiika. Osobola otya ng'oli muntu atayagala bintu byakola exercise, simanya nywa bino, simanya lya bino, simanya kola bino, osobola okusala omugejjo ng'okozesa style z'okwezina zokka. Style esooka tugenda tutunulira style fena gye tumanyi gye bayita missionary. Missionary style eno ng'omukyala atunuulira okusala omugejjo osobola otya okugikozesa. Ekisookera ddala kikyeyamba ekuyambako ku kye tuyita core muscles zo okubeera nga zitighteninga ekirinza okuletera okubeera ng'osala omugejjo. Ebiseera ebisinga tugikozesa nga bwe twandigiyise warm up nti omuntu w'ogenda mu kukola exercise oba w'ogenda mu kajjuzo osooka n'okola ke bayita warm up then n'olyoka osetinga off the pace oba n'osetinga pace yo gy'onaatambulirako. So Commissioner kano eno tugenda kakyusaamuko nti nga bwe tumanyi nti omukyala yabeera wansi omwami n'amubeera waggulu. Ku luno omukyala agenda kumubeera waggulu, omusajja ajja kwebaka gw'omudde waggulu wabula togenda kumubeerako mu style gye tuyita ey'okuzina omusajja ng'omutuddeko eyo ndala ate. Ku luno ogenda mwebakako nga naye bwakwebakako. Bulungi nnyo simba emikono otandika okumuzina mpola mpola. Eyo style ekuleetera okubeera nga core muscles zo zino eno zifiibwako n'okubeera ng'ofuna kye twandiise warm up okutandika okubeera nga weetegekera ka exercise kaffe ke tugenda okukola. Style ey'okubiri bagiyita makansi. Makansi nzize ngisomesaako nnyo nnyo. Style eno tugikola tutya? Style eno nabagamba nti omukyala weebaka n'obeera nga weebase mu style y'okubeera nga agenda okukola nti weebaka n'otunula ludda lwo n'omwami nayeebaka ng'atunudde ludda lwe. Gwe wona atagitegedde nga wandiyagadde okukitegeera osobola okujja mu inbox yange n'ongamba Senga nsaba style eno ndaga ekifaananyi kyayo ddala efaanana etya. Style zonna ze mba mmenyeeko wano wansi. Wabula bw'oba ozze ng'osaba ekifaananyi nsaba obeere n'obukakamu n'obugumiikiriza niiza obutakikuwerawo right there and then but nkusuubiza mba nja kikuwa nga nkifunye oba mukadde akatuufu. So omukyala yeebaka then n'ayawuza amagulu ge, omwami n'alyoka amudda mu magulu nga n'omwami atunudde ku ludda lulwe like nga mulinga abaagala okukola kye twandiyise waayi. Makansi bwetyo bwekolebwa then weesimba oba owaniribwa emikono gyo, kitegeeza ogenda teeka pressure ku mikono nga bwe twandibadde tukola ka style k'okusala olubuto awo ogenda kuba osala lubuto kano ke tukola nga weebase n'osimba emikono n'obeera ng'osituka nga bw'oddawo bw'otyo bw'obeera ogenda okikola. So oba togenda situka nga bw'oddawo but oba osimbye emikono kitegeeza otadde pressure ku mikono gyo ekigenda okusindika kye tuyita core strength eno mu mubiri gwo ekijja okuyambako okubeera nga kikola nga exercise oba workout ow'olunaku olwo. Waliwo ka style akalala ke tuyita lotus. Ka style kano eno bakakola batya? Ka style kano eno omukyala gw'abeera waggulu w'omusajja. Omusajja atuula n'afuna we yeesigama bulungi nnyo. Omwami bw'afuna w'atuula then gwe omukyala n'omutuula ku bisambi amagulu go n'ogarapinga eno nga ku mugongo gwe then n'otandika okumuzina mpola mpola. Ka style kano kalinza okukaluubirizaamu ku ntandikwa but bw'oba okamasterinze n'obeera ng'osobola okukakola n'okalwamu eddakiika 3-4 kaba kakuyambako okukola kye tuyita abs oba kye twandiyise packs wano mu lubuto lwo n'okubeera nga kakuyambako mu kutighteninga ennyama y'ebisambi. Abakyala tumanyi okuyiika ebisambi olw'omugejjo. So kakuyambako okukola ekisambi ekiri tight n'okubeera nga kakuyambako okusiba olubuto n'ofuna ze bayita abs. So the longer oba obuwanvu bw'obeera ng'omazeemu the longer you stay mweno position bwebu like kiyite ntya ye bannange ndowooza nsobola kyogera mu luzungu the longer you stay in this position the more efficient it is for you. Nti buli bw'olwawo mu position eno ng'ogirimu gwe mugaso omungi gw'ogifunamu nti kikuyambako naye tolina kupushinga nti wakabitandika oyagala opushinge one by one and slowly by slowly mpola mpola. Ne bw'obeeramu just dakiika n'omugamba nkooye tukyuse style n'okyusa kijja kuba kikuyambako. Bwe muvaawo musobola okukola ka style ke tuyita kabuzi style. Kabuzi style eno buli omu agimanya abasinga, abamu baginyumirwa ate abamu tebaginyumirwa. Tugikola tutya? Kabuzi style gw'abadde tagimanyi omukyala afukamira ku maviivi ge n'asimba emikono gye then omwami n'afukamira ku maviivi ye ne yeesimba n'alyoka atandika okuzina ng'akuyingira akuva mabega. Then ekineno oba kabuzi style eno etuyamba ki? Etuyambako ku kabina oba etuyambako okukola akabina oba okukola ku muscles z'omu kabina
ne kibeera nga kifaaminga akabinako era nga kikuwa akabina akalina shape ennungi. Ate nekya kikuyambako engeri gy'obadde gy'okola styles ziri endala okusooka okurelaxinga mu muscles zo zino eno kye tuyita core muscles okubeera nga zirelaxinga okudda mu marathon endala nti obeera wano tolikozesa maanyi mangi si ggwe avuga ekintu musajja yakuvuga. Then bwe tuva awo tugenda kutunuulira style gye tuyita cowgirl. Cowgirl eno yakubeera ng'omusajja yeebaka wansi gwe n'omudda waggulu n'omuzina ng'omuli waggulu wabula ng'omutuddeko. Otuula ku mukira n'osimba amagulu then n'osimba emikono gyo mu kifuba ky'omusajja ng'omutunuulidde n'otandika okumuzina. Osobola okutandika mpola mpola then n'oyongeza speed okusinziira ku ggwe enkola yo gy'oba okikoze. Style eno n'ebiseera ebisinga yo tugikola lwaki etagetinga lower abs. Lower abs olaba wano mu kabuto butawo wansi awo okubeeramu abantu abalina akabuto butaako okubeera nga kafaaminga n'ofuna kye tuyita abs. Olubuto lwo ne lufaaminga bulungi nnyo n'okubeera nga eyo style etagetinga kye tuyita pelvic muscles zo. Pelvic muscles ziri wano eno mu bitundu byonga ebyekyama sides awo. So style nayo nnungi nnyo nnyo. Bwe tuva awo sorry about that. Bwe tuva awo tugenda kutunira style gye tuyita squatting cowgirl. Yeemu ne gye njogeddeko wabula wano oba ositamye ku mukira nga togutuddeeko wabula ng'ogusitamyeko ng'otunuulidde omusajja wo still but emikono ku luli gy'abadde mu maaso ng'otadde mu kifuba ky'omusajja ku luno emikono gyo ogenda giteeka emabega osobola okukwata ku bisambi bye oba okukwata emabbali n'obeera nga omuzina ng'ositamye mpola mpola paka bw'obeera ng'osobola okutuuka. Mbagambye the longer you stay mu positions zino ze mbamenyedde omugaso gwazo oguba gugenda okubeera nga tuguganyulwamu nnyo. Eno style nayo ebeera etunuulidde olubuto lwo okusala omugejjo gw'olubuto era ng'ofuna abs n'okubeera nga tutunuulira ekisambi ky'omukyala okubeera nga kiterera bulungi mpozi ne calves zo nga gw'omukyala zibeera zeekaavinga bulungi nnyo. Waliwo ka style akalala kano ko mbadde sinnakasomesaako bakayita lutindo omuzungu akayita bridge. Kano ka style ko banaye musonyiwa about that. Kano ka style ko kabeera katya omukyala ayeebaka n'atunagulu kano keetaaga omukyala ng'ali fit era nga ali flexible ng'asobola okubeeninga omubiri gwe but waba takisobola ekintu mbagambye temukikako kitandika mpola mpola ogenda okulaba ng'ogetinga used ku kyo era nga kyangu nnyo gy'oli. Yeebaka n'atunula waggulu then n'asimba emikono gye omwami n'afukamira wakati w'ebigere byo. Bw'afukamira n'akugaziya n'awanirira akabinako oba n'akusitula akabinako. Kitegeeza bw'akusitula ogenda kusimba emikono gikuwanirire omubiri gwo then atandika okuzina ng'afukamidde. Kigenda kuyambako kiriza okubeera ekizibu ennyo wabula kibeera kikuyambako okubeera nga okola omukono mulungi mu abakyala abalina emikono egyayiikayika. Gweno exercise ekuyambako okubeera nga emikono gyo gibeera nga girimu amaanyi era nga gitereera nga emikono ennyama y'oku mikono etayiteninga n'obeera ng'olina emikono emirungi. Then kyeninza obagambako no style nti ebiseera ebisinga olinza okozesa nga ng'olina okulilayinga ku mwagalwawo naye buli gy'okoma okulilayinga ku ye ku maanyi ge then eno workout eba tekkolera. Bw'oba oyagala ekkolere olina okubeera ng'osobola okwesupportinga. Mbagambye tutandika mpola we start small togenda rapidly. Ku lunaku olusooka oba ku mulundi ogusooka kiyinza okukaluba okuddako ne kikaluba ogenda okimanyira era ng'opiikinga styles zino n'ogenda ng'ozimasitalinga nga tokyaziinamu yadde akazibu. Waliwo ka style ke tuyita wheelbarrow kano nakasomesaako. Kano ka style nako ka musajja eyakolamu era ng'alina ku maanyi. Omusajja waba munafu tomumenya nnyo alinza obutakusobola kubanga alina okubeera ng'asupportinga ebigere byo ate ng'akuzina ku ssaawa y'emu. Kano ka style omukyala asimba emikono gye wansi then gwe omusajja n'omusitula amagulu ge asobola okugakurapingamu wano waggulu mu kiwato oba osobola okugaleka nga bwe gali then n'oyimirira n'omuzina ng'oyimiridde oba osobola okusalawo okufukamira n'omuzina ng'ofukamidde naye nga emikono gye gye gibeera gimuwaniridde. Era exercise eno etunuulira nnyo emikono n'okubeera ng'ekola ku lower body yo okubeera ng'ekola ku mubiri gwe ogwa wansi. Kikuyambako okubeera nga kiteekawo kye tutuyita intense plank
exercise waliwo kintu kye bayita plank exercise gwe atakimanyi osobola ogenda ku Google n'okikebera bajja mukulaga kyategeeza. Ate n'ekyakasiteero kano eno kalungi nnyo eri abakyala kuba omusajja aba asobola okutuuka bulungi ku kabojjambolo n'okubeera ng'asobola okuyingira ebisenge by'emana bulungi nnyo nti obeera mu position ng'ogimuwadde ng'agirimu. Akasiteero kaffe akalala ke tugenda okusembyayo ka muntu ng'ayimiridde ke bayita standing. Kasiteero kano eno kazibumukko era keetaaga omusajja ow'amaanyi eyakolamu kubanga kijja kwetaagisa okusitula mukyala wo oba omukyala asobola okubeera nga mutini ng'osobola omwesitulira naye oba olina omukyala wo nga si mutini olinza obutasobola naye engeri gye twogera ku mugejjo kitegeeza njogera ku bantu banene. Omusajja yakolamu asitula obuzito yalinza okumalako ne kasiteero kano. Omusajja akusitula n'olwapinga amagulu go ng'ogalwapinga ku mwami wo naye ng'akusitudde then n'akuzina. Temwetaaga kulwamu mu siteewo zino nti kukutula nnyo omusajja nti dakiika 5 dakiika mmeka 2 nga mukyusa 3 nga mukyusa mwe mwenna mutuuka ne mukimanyiira ne mubeera nga musobola okivuga dakiika 5. So kibeera kikuyambako okubeera ng'osobola okubeera ng'okola ka exercise akalungi bwe katyo era ng'osaza omugejjo mu by'okusaaga oba mu mpolampola. Teweerabira subscribinga gw'ate na subscribinga eyasubscribinga eddawo bali kwekuumirako ate gwe omupya video eno ba audio eno yonna ky'oba ogisanze manyi beebute kusenga Faith 256 jangu butereevu ku channel yaffe obeere ng'osubscribinga. Agenda ku YouTube yawo waliwo kabayita search bar teekamu erinnya ly'Senga Faith 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe osubscribinga era obeere ng'otwegattako. Baagala nnyo bantu bange temu Yeah.